ate biraje musinzira okubeera nga ate mugoberera mbanyingidde okukasofuna ka notification yawo ng'omanya ati Fadi ayina ekipya takyasobola okubeera nga ate atuleetera mwangueko mutuule mukalire ng'enkola yaffe bw'ebeera beera nga ate olikinga video sharingirako abalala ate nabo basobole okubeera nga ate bafuna obubaka buno nabo obaoliawo bongera okubeera nga ate nabo bamanya ki ekigenda mu maaso atanakwenda nga tosubscribinga subscribe notification byonna nogikuoneko ojja kubeera nga eteekwa alert nga buli lwenaba ntaddeyo video kajja kubeera nkajja waggulu nti kakati waliwo ekipya ekyakagwawo era nga watali kumala budde njagala okubeera nga ate mbatwala mu nsonga za Eddie Kenzo. Omukolo gwa Eddie Kenzo tebinaggwa era ndowooza wiiki nnamba eno eyinza okubeera eya Eddie Kenzo wabula byonna nga byazze bigenda mu maaso nasobodde okubeera nga ate mbikuteerawo naye waliwo ate ekipya ekiriwo era nga abantu ab'enjawulo batandise okubeera nga tebageraganya omukolo gwa Rema Namakula gwaliwo 2019 December we watyawo n'ogwa Nyamutolo ne Eddie Kenzo era nga naffe twasazeewo okubeera nga ate tukyegattamu kino ekintu tulabe ani yasinga era nga tumekubeera nga tutunuulira ku mukolo gwa Eddie Kenzo biki ebyasinze okubeera nga ate binyuma ebitaali ku mukolo gwa Rema oba omukolo gwa Rema biki ebyaliko ebyakabi ennyo ebitaasobodde okubeera nga ate bibeera ku mukolo gwa Eddie Kenzo okutandikira ddala ku nyambala ey'abagole bombi abakyala ennyambala y'abaami abasajja byonna ngenda kubeera nga ate nkuteerawo awo ebifaananyi ne videos kyetugenda okubeera nga tetukola ogenda wansi awo mu comment section owandiikewo wansi buli kye mentioninga wali waggulu oba buli kye nkuteerawo ng'ogamba ti kino kyo kyayitiridde wa Eddie Kenzo okwambala kwayitiridde oba owa Dr. Hamza okwambala kwayitiridde decoration yabadde ya mulembe nnyo ewa Nyamutolo oba decoration yabadde nnungi nnyo ewa Rema Namakula. Tugenda kubeera nga ate tukola engeri ya debate ekyo nakyo kisobola okubeera nga ate kibawo naye nze bwe ntunuulira guli omukolo gwa Rema Namakula ekyamazima kale ffe bannamawulire tukkiriza okubeera na side naye guli omukolo ndaba nga gwali gw'amaanyi nnyo guno gwa Eddie Kenzo tetwagutegedde bulungi ekyamazima. Eddie Kenzo yabadde nga akola music video kintu kyaguddewo bugwi ate nga kyabuzeemu ko decoration naye nga yonna bagambye comment section ebeera open era nga nawe nidde mu kubeera nga tewandiikawo wansi endowooza yo gwe kikyolaba ndi mutuufu comment good ya decoration yabuzeemu kwambala kwabuzeemu gwe kiri kitya so kambere nga tembaterawo video ezo nawe osobola okubeera nga teolaba biki ebyagenze mu maaso side eyo nawe owe endowooza yo okusinziira ku kyogenda okubeera nga ate olaba byonna ngenda bikuŋŋaanya ebyali ewa Eddie Kenzo oba ebyabadde wa Eddie Kenzo ne Nyamutolo n'ebyali ku mukolo gwa Rema Namakula tula butuuzi kalira likinga video ate tusobola okubeera nga tetutambulira mufena Sheikh Ashraf wali nnyo gwe nawe nayina ebizibu ebyenjawulo namba y'essimu ye kweri mbeera nga te omukubirako abeere nga te akujjanjaba akozesa dduwa so kambatewo video zino ate nkubona amawulire amala mangi nnyo okukosita mubaawo.
omulungi wange mukwano gwange taata wange nakyakimuwadde kitiba mu kuba engalo b'olugave munange nsiimye nnyo nsiimidde ddala byonna webale kunsangula mu maziga taseebigamu ku lwa bulimba wabula naseebiga ekyo kyemuwulira ku mutima gwange karizima n'olwokulifaananyi n'omugongo n'omanyisa kino gyokoze mu Buganda ezigeza omukyala gwe mulaba she's my best friend, she's my personal person. I love the fact that you're mine and I'm yours forever. I fell in love with you, not because of the way you look, but because of who you are. Kwagala nnyo ate ndikwagala olubeerera lwonna. Nsaba Omukama Katonda Allah subhanahu wa ta'ala atukulembere mu bufungo bwaffe era I pray that all the doors will open, will reach to, may we open all the doors together. And forever and you. I give this hour to you. Omanyi buli kimu kyabala mu nze lino ttaka ggimu kosiga nabala amatooke ndiko n'amayuni ndi musiri gwa ffene n'emboga ze maama yankuma n'omuddo nakola kati buli kimu kyabala yansensula amatabi n'obukoola ebigimusa nabyo byanoga yafukirira bulungi ng'ekyeya kisuse akasana kalema okunjokya yankuza natuka okumulisa nga buli kyasako kiri mu birimba nina bingi by'otannalaba nina bingi ebyekwese munda eno nze kaba ntendekwa najjula kafece nina bingi by'otannalaba mwami Sebunya bingi ebyekwese munda eno nze kaba ntendeka najjula akafece. My dear best friend, beautiful Fiona, I'm proposing to you. Will you marry me?